nabadde ndaba amawulire nalabye omusajja Peter Bulira simanyi Bulira ne Kasibante babyogedde kuba bo bayagala kwokesa NUP kubanga NUP ye opposition bawagambye byonna tubigezezzaako twalwana nga bwe tusobola naye kakati ekisigadde kiri eki opposition tetulayira babalinze mu kkoona bagambye twabagamba abo bakulira Museveni twabagamba tetulayira nkugambye Kasibante yagambye natamba nengenda mpaaba nembulwaka nyamba kuba nawabira omusajja ng'obujulizi bwonna tubulina naye ng'esente ze bansaba nnyingi ebyetaago bingi nga sebisobola ne batanyambako naye kati ekisigadde talinayo mubaka n'omunno mu palamenti talinayo mubaka yadde ow'okwokya yadde kansala LC0 namaliriza nakubawo ekigambo namugamba opposition kyetusigazza tetulayira bo bakitadde ku likodi Bulira yagambye basiba abantu bange eyoyo ne politics banange politics nakaba ne bakwata abawagizi bange bonna nze nali wakusatu bateeka mu kyamusanvu naye nga nali waako bakwata abantu bange eyo yonna babasiba babamalawo naye kati nze kyendaba tetulayira bo bakitaddewo balinze ate kubanga opposition kitegeeza NUP. I want to appeal NUP Secretariat, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Acting President Mama Lina Zeduriga Nabawe Nambayi, Lewis Rubongo ya Secretary General, Neke ne Seke, bwe mutuula ne mu evaluatinga ne mukola evaluation kubiyise twetaaga okulayira kiki kye twali tujjeeyo kubanga okubeerawo kwa opposition kibeera kilegitimizinga Museveni okumanya nga si bye baliko abaana baleese campaign ne bagamba bannange twagala kumanya bye mwalangirira mwabijjawa genda ku platform zaabwe bonna genda ku buli platform ya NUP MP yenna olabo beeri yakitambuza bonna bawulire eggulu ligenda kukuba ensi ate abaana bakola biki abaana lwaki bava ku bintu ebyo His Excellency atalaga Bulaaya yonna kuva ku nsonda kutuuka ku nsonda omusajja alwana agamba bannaye baatubba akalulu no batungisa masuuti kugenda kulayira okubeerawo kwammwe mu palamenti kwali kutuyambye eki mumanyi nti obutalayira bwammwe busobola okwogera ennyo okusinga okubeera kwammwe mu palamenti mukimanyi nti musobola obutakiika bwammwe obutalayira bwammwe busobola okutukiikirira nnyo okusinga okubeerayo okwammwe nkumenyedde amateeka ge baakatutwalako baatutwalako etteeka erya term limits kubanga omuntu yali afuga ebisanja 2 ebi n'avaako yali alina kufuga kya 96 paka 21 okuva 21 paka 26 aveeko bwe twatuuka mu kya 21 najjawo term limits nagamba kasitawo waliyo age limits bwe twagituukamu 2018 najjawo age limits ekkubo lyonna ne lisigala nga lyerule naye nga gyemuli era nga mulwana
ne tutuuka ku mmwanyi eyaffe emmwanyi eyaffe gye twerimira mmwe musayininga ku ssente eziweebwa simanyi atya akashuga atya akashuga atutte ssente buli budget Local construction atutte ssente buli budget Sudirwe Munyonyi atutte ssente simanyi resort beach simanyi resort wati Munyonyi atutte budget buli mwaka Juzi ne tujja tugwamu ekibambulira cha specialized hospital Lubowa ne mumalo bayisiza ssente ne mugendayo okuzirambula ne babagobayo ne babakuba ne babagoba emisinde security guard n'abagoba ne mukomawo ng'engatto muzisuddeyo simanyi mufeesa simanyi mukaaba ku financial yeddako nga babakubirayo ne muddamu ne mubayisiza ssente ne eddwaliro lye mwali mulina okukola litujjanjabe covid naggwa ne mu nsi eddwaliro ne lisigala nga lirya ssente paka leero Janet yagenze kufiira Bulaaya kubanga tewaliiwo specialized hospital mu Uganda maybe senga omukazi waali temulinaamu yadde katiibwa bwe kati naye olw'okuba kuliko akamasu ka ssente olw'okuba kuliko akamasu k'ekimotoka ne muguma ne babakuba ne babambula ne babaswazaswaza ne babafuula abatalina makulu naye olw'okuba mmwe mufunamu ng'abantu ne mugumira omuswalo ne babakuba ne babambula simanyi ne babagaana simanyi ne bakola batya simanyi zaake bamuleta mu kooti ng'ali mu kinu ne vesti naye temwagala kuvaawo why financial muscle yammwe kati ne Museveni okuva lwe yazuula obunafu bwammwe abasajja abagagga abo be balina ejjoogo omusajja omugagga n'awasa mu famire enjavu ati omwana wammwe afuuka saddaaka kubanga akimanyi omuko ye yamugulira taxi omuko omulala ye yamugulira bodaboda taata ne maama ye yabazimbira ennyumba abaana yabasomesa ababaganda b'omuwala kati n'alyoka akuba omuwala buli lwaddayo eka nedda mwana wange agenda ofumbe kuba bo bakimanyi bw'anaavaayo taxi bajja gitwala bw'anaavaayo bodaboda bajja gitwala omusajja n'atarespectinga mukyala wadde naaka n'atarespectinga mukyala we yadde kantu naaka n'amuswazaswaza n'amuleka bw'ati oba n'omukyala n'atayogera nakwogera nti no bamukuba waayi kubanga ajjukira bwe ŋŋenda musajja ye yazimba ewaka omusajja yaweerera abaana b'abaganda bange omusajja yatuwa ekyokulya edduuka maama mwali omusajja ye yalimuwa ne balyoka bakuba ono kati eggwanga Uganda baliriko balibonyaabonya kuba mmwe temulina kyakukola waayi obusente bwe muyina obwongo bwammwe bwonna bukoma ku kutuula mu palamenti babawe ssente Uganda yeebonaabona kati kubanga mmwe mutya okuvaayo tukoleko ekintu ekyenjawulo tukoleko ekintu ekirala nkugambye campaign eri ku Facebook everywhere ku mitimbagano gyonna ye talk of the day
everywhere abaana babinyinyitiza ku social media ne babiyingiza ne mu mainstream media naye teriyo MP wa opposition yakutte gundi ne yetunuzaamu kamera n'agamba naye waayi byo walangirira biki lwaki teziriiko byava mu kalulu kano ng'esigadde Mbale eyalangirirwa ku bwa President Yoweri Kaguta Museveni yakube ebirayiro eby'okuddamu okukulembera bannayuganda ekisanja ekyomusanvu kati abamu ku beetaba mu kalulu kano batadde ku nninga akakiiko k'ebyokulonda kanje bye kaasinziirako okulangirira omuwanguzi w'akalulu kano ng'omukolo ogw'okulayira tegunnabaawo ko akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti buli kye kaali kalinawo okugoberera mu mateeka otegedde nti social media yeefuga amawulire g'ewaka kyatandika ku social media abaana ne bakitandika nekikwafuwala ne tusheyalinga ne tukinyweza ne tutambuza nekifuuka amawulire okakananga abaama TV tebalina mawulire ge basobola kusoma okujjako nga mwekiri kati genda ku mitimbagano gy'abakulembeze abalonde olabe bameka ababanja tebabiraba tebalina masimu tebali ku media bawagira ki ku byonna okusirika kwabwe kutegeeza ki omusajja yabajooga ng'omugagga oli gwe mbagambye kubanga amanyi ku kyakasente tebasobola nze omuntu akuba ng'owanga ajja kulaba mbuno olwokuba ndi mwavu ulira senga tuddamu ne tukola ekintu kyekimu nga tusubira results za njawulo olimpulirira kati nno n'ebikoleddwawo bijja kuba tebikyabalwa kituufu waliwo ebikoleddwawo waliwo okimanyi oyinza okusimba omusiri gw'ebimera byonna by'oba osimbye nga gunyirira nga bimaze okulaga nti bitaddeko bibaze n'okwata ebbomba gye wafuyiza omuddo n'ogiteekamu eddagala ery'okufuuyira ku birime bino nga togyozezza ekyo kyokka nebbomba n'otagyoza kutukula kujjamu ddagala liri lye wafuuyidde omuddo okukala round up ebbomba nga yafuuyidde round up noba nga tewagyozezza n'otabulamu ate ery'okufuuyira ku malagala oba ku kasooli n'olyoka olaba n'otuuka mu nnimiro yo n'okaaba amaziga byonna ebibadde bibaze ne bifa mukwate ebbomba eya round up ku luno eyafuuyidde round up mugifuyiza ebijanjaalo ndowooza nkikugambye bulungi kituufu omusiri gwaffe mugimu bulungi nnyo naye tabulira eddagala mu pipa gye watabuliddemu round up ojja kulaba era ojja tuuka ku musiri gwe bwoti nga tolina kyakuddamu gwonna gujja kukala mwoze ebbomba ndi musajja mulimi ebyokulabirako byange bya gundi ya wansi kubanga byentegeera mwoze ebbomba bulungi mwoze epipa bulungi
twoze pipa bulungi kubanga gye twatabuliramu eddagala liri. Kakati olw'okuba twagala kalate kuteekamu lino, epipa mujooze bulungi, ebbomba mujooze bulungi. Olwadde mbujooza n'ogyanika, n'oddamu n'ojooza neera n'oddamu n'ogyanika, n'omakinga sure nti ebbomba etukudde. Ne pipa eri mw'otabulira mujja ng'oteeka mu bbomba, nayo omakinga sure nti etukula, ofuuyire ebirime bino. Kubanga eddagala ly'ebirime si ly'eddagala ly'omuddo. Kati gwe kwata eddagala ly'omuddo olifuuyira ebirime, tokuba ku simu yange. Katusirike. Senga tubadde ku peegi emu, abakulembeze senga babadde ku peegi emu ne be bakulembera, senga tetuli bwe tuti. Abakulembeze senga babadde ku peegi emu ne pulezidenti, senga tetuli bwe tuti. Omusajja yabuuza, Yesu yabuuza ekibuuzo, n'olwaleero kyendeese. Kanyangu ngende mu kigambo. Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu nkusaba mukwano ojje okosomesa oyigirize batabani bane bawalabo. Oganye ekigambo kyo Mukama kibe kiramu, kibe ku ttaka eddungi, kibe n'ebibala, n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira, mu linnya lya Yesu Mwana Katonda Ayinza Byonna tusabire. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Operation Twagala DR Forms. Bannayuganda bangi bali mu kwebuuza nti abagenda okwerayiza nga 12 kituufu be abaawangula. Byabakama yalangirira akalulu zali ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye. Naye ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kalangirira kaba kalina okututeerayo ebivudde mu kulonda. Nti bwe twalangiridde mu kitundu bwekiti omukulu yafunawo obululu bwe buti, ne bavuganya nabo ne bafunawo bwe buti. Era okukakasa nti bye tulangiridde ge mazima n'obwenkanya, ebivudde mu kulonda eyo biibyo. Abalonzi batandika okwekenneenya mu nkalala ezo eziba zitimbiddwa Electoral Commission, ne bakkiriziganya nti wammanzi okusinziira ku kitundu kyewaffe bye twajjayo mu kulonda bye batimbye byebyo. Era akakiiko k'ebyokulonda ne katabaako kibuuzo kikabuuzibwa singa kaba katimbye ebituufu. Ku mulundi guno kyayawukanyeemu, kubanga nabo bennyini bakimanyi nti babbye ne badda ne mu kati ne beewogoma. Kakati bannayuganda bataddewo embeera nga bagamba nti ffe okukkiriza omukulu okulayira, ye nga ye tetumwinaako obuzibu kuba si ye yeerangirira. Wabula twagala eyamulangirira amuwegga aheedi nti ssebo oteekeddwa okulayira oluvannyuma lwa results zino ze twajja mu kulonda okwo nga zitimbiddwa. Naye bagamba bwe gutabeera gutyo si bamativu n'ebinaabeera mu kulayira okwo. NUP yakkiriza dda nti ebyava mu kulonda byali bikyamu. Ebibiina ebyenjawulo bigezezaako okuwakanya ebyava mu kulondebwa okuwedde. Kaakati ababaka b'ekibiina ki National Unity Platform abasinga obungi bamaze okugolola amasuuti, balindiridde olunaku olwo okulayira. Ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'abawagizi abo babuuza, Mukama wammwe yawakanya ebyava mu kulonda. Mmwe abaalondebwa ababaka muli mu kwesunga mugolola amasuuti mugenda kulayira. Mmwe mukkiriza nti omukulu yawangula? Tetunalabayo n'omu apositinga ng'abanja DR foomu nga mubaka wa Paalamenti. Kitegeeza nti mmwe muli bamativu n'ebyo bye baalangirira kubanga mmwe mwayitamu? Singa bwali bukutte ku bululu nti bwabwe bwe babbye, era wandibalayo bye bandyesaze akajegere. Naye bagamba nti tugende mu maaso n'ebyo ebyalangirirwa by'ebituufu.
oba Kyagulanyi Robert Ssentamu ye teyayitamu, kale ffe katukkirize okukolagana ne Mwami Museveni tunaamuggyirako mu Paalamenti. Ekyo kyaliwo 2021 Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yali ayina ekirowoozo eky'ababaka abo obutalayira. Era abaamuli ku lusegere ne bamudyekadyeka nti nedda leka tulayire, tugende tuzoganyize mu Paaliyamenti. Ekisanja kituuse kuggwaako ng'abaagenda okuzoganya Mwami Museveni ne mu kisenge kye batuuka balya bonna banywa bonna. Ne ku mulundi guno byebimu bye balinze okuddamu okugamba abantu. Naye weebuuze nti ku baliwo abaawangudde ku bubaka bwa Paalamenti, bameka abasobola okwogera ekigambo ne kiwulirwa ne kiteekebwa mu nkola? Ng'oggyeko okubatiisatiisa, waliwo akasente akatagaanika. Ku mulundi guno Mwami Museveni ssente azigaba kiralu tazeeguya, kubanga akimanyi nti ky'ekisanja kye ekiringa ekisembayo. Era agamba nti waakiri okukwatira obukadde 10 ne mbukuwa, naye togezaako okundaba mu kamwa. Ku babaka abaagenze mu Paalamenti ku sayidi y'enkyukakyuka, mbuulira awasobola okugaana obukadde 10 okubulya. Nga n'abamu babadde beekweka nga batugamba nti tebali mu ggwanga balwadde. Ng'ebulambale bubazi baavuddeyo ne bagamba nti bawonye era babasiibudde bakomyewo kulayira. Ssaawa y'okulayira olunaggwa baddemu babule batugambe nti kakati era obulwadde bwazzeemu. Bo gwafuuka muzannyo. Ssaawa y'okubeetaaga nga babula, be essaawa y'okwetaaga abantu nga bakomawo mu pabuliiki.